Yesu Kristo yeebazibwe, abampuliriza era abandaba. Trevor UG, amanyi amajjuvu Trevor Edmund Serwanga wano e Uganda. Kasookera kino nti ntuula wansi w'omuddu wa Kristo mu buweereza bwa Inaman Kasubi ndi mu Peace Family, wansi w'omusumba Dr. Joseph Serumaga Luwama. Kama yeebazibwe. Ekisa kya Katonda kyampadde nkyebaza, kigwegezi kyatukubira enduulu, naawe andaba era mpuliriza. Kati nno ku mulundi guno njagadde tugende mu maaso n'omutwe gwaffe ogw'okwezuula. Naye ku mutima gwange nkiwulidde okwogera kwezuula Uganda, kwezuula UG. Funye omukisa ne ngendako ku YouTube ne nkebera eri abalala aboogera ku muntu guno, aboogera ku nsonga eno ey'okwezuula. Nange vidiyo zange 5 ezibadde eno kwedda eno ya 6 nga tubadde twogera kwezuula, me inclusive, individually. Nfunye okusoomozebwa nti bwe tuba twogera ku kinna kimu as an individual, ate okwezuula nga Uganda yeezuula kubanga kiri kye twogerako ekya kinna kimu. Tuli mu Uganda, tuli bannayuganda. N'olulimi lwenjogera lwerimu kwezo ku nnimi ez'omu ggwanga yaffe Uganda zetwogera. Nza kuba ziri ennimi nga 52 bwe zityo, 54. Kati nno bino bibuuzo bye tugwanidde okwebuuza. Bwe tuba Uganda twezuula, ffe baani nga Uganda? Tubifumiitirizeeko. Tuli ki? Ki kye batwogerako? Kuba ky'obeera kye bakwogerako. Abazaire balina kye beezuula mu mazina. Era boogera ku bayimbi mazina. Kubanga n'ebweru nali sikimanyi nti eriyo abazungu abaasoma sisitimu ya bazaire DRC Congo, twakola tubayita zaire, nga bayigiriza enkuba ya music n'engwimba. Njagadde kaleetako buleesi, tugende mu maaso n'ebibuuzo. Omutima gwaffe nga bannayuganda guli ku ki? Ebirowoozo byaffe biri ku ki? Obuvo n'obuddo obwaffe Uganda, bannayuganda buli ki? Lino nno bbanja liyinza okuba bbanja bwe tuba tetunakwezuula oba nga tetutambulidde mu ekyo kye tuli oba kye tugwanidde okuba Uganda. Ani alina okukikolako? Ani alina okukola ku kino eky'okwezuula? Nze mu mutima gwange n'abalala be nalaba individuals ku YouTube nga boogera ku kwezuula, tugambe bwe tuba tunya gavumenti ye yabatumye oba nga gavumenti yentumye, nedda. Kulaba bwetaavu bwakyo, okufuuwa ekkondeere, okulaba nga kyetaagisa, wabeewo ekikolebwa. Yesu Kristo yeebazibwe. Eri amawanga, buli ggwanga litudde mu kwezuula kuno. Kasooke neta akantu akatono. Abachina mu myaka egyedda eyo mu 18th century or 17th century baabayiikizanga ne babawamba ne babajooga. Ne bajja bakizuula nti okujoogebwa kwabwe kiva ku ki? Kubanga tebasobola kuziiza mulabe. Ne baga tulina okujja ne kye tulina okukolawo. Ne bakizuula. Mu kukizuula ne bafuna ekigasa ekikozesebwa ekya martial arts. Kiziva ezokungufu gwe twogerako. Naye China yemu ku mawanga ge twogerako mu biro bino nti n'omusajja Mao Zedong n'abamu temumumanyi Mao Zedong. Omusajja eyateekateeka ne banne ate n'eggwanga ne ligoberera system eno eyakolebwa enkola nti baava dda. Omukulembeze wa Amerika yaliwo mu myaka 1975-74 gwe sijjukira bulungi, yayogera ku China nti it's a super power coming. Eggwanga ery'amaanyi erijja. Abaaliwo mu biseera ebyo bakitwala bulala. Naye kati kyetulaba China kyeri kinene. Mu filming industry as pa bwe bazuula ku ngufu waabwe, ate teyasooka kuba ne bagenda baki kyongerako. Ne industry they are very good.
it's a superpower. Both by the way mu byokulwana ne industry. Ekitegeeza Mao Zedong kye yakola n'abo abaaliwo batakyaliwo bakigoberezza. Tugende Japan 1945 ekubwa mu bibuga bibiri n'ekuba bubi nnyo. Nagasaki ne Hiroshima. Naye nabo baatula ne bakizuula ne bava mu byo ne badda mu bino. Bafune ekintu ne bafuna ababalowooleza. Ne bakizuula ne bagamba katutandike kino. Lwaki ebyo byonna mbireeta? Ekibuuzo Uganda yeezuula. Erinako gy'eva ne gy'edda. Erinako gy'etunula. Omuntu osobola okufuluma okuva awaka nga ku mirimu egimu gye tukola. Basettinga targets. 15 of our clients you have to look for, about 20, you have to sell 300 crates of beer. Tulina targets ez'awamu ffenna kye tunulira ng'eggwanga nga bannayuganda. Okwezuula kwaffe ng'eggwanga kye tulina okukola biyinza otuleetera okukitunulamu. Okwezuula okutuufu kugenda n'ebikozesebwa ebituufu. Ayebazibwe Yesu Kristo. Uganda is a landlocked country. Terina nnyanja gyetoolodde nga ziri ennyanja ennene, seas and oceans. Kati Katonda yatuwa omukisa. That's why gundi yaffe gamba for God and my country. Bwe tubanga ddala Katonda ye tumugoberera ekyo kansooka enkireka awo kanzibeewa for God and my country. Pearl of Africa. Byajja biti ebyo. Uganda being a landlocked country, ate Katonda yagiwa omukisa ogusukkiridde ne weather yennyini nnungi. Tulina omukisa ku ttaka ne mu ttaka. Tusobola okulima ebintu ku ttaka lyaffe ne bikola ne bidda. Kyokka nga tine tourism, ebinyonyi n'ebisolo ebimu tebiri walala wonna mu Uganda. Amafuta gazuuliddwa era process zitandise. Naye tetulina amafuta gokka, tulina n'ebirala. Okwezuula. Ebikozesebwa ebituufu mu kwezuula biyamba eggwanga. Naye ffenna tekiriiko nti gavumenti yokka. Okay, kati baatuwa radios. Tukigamba nnyo nti gavumenti baatuwa radios. Naye bw'olaba radios ne TV, broadcast esinga okubeerako, leave alone TikTok, is comedy. Is comedy. Radio bazituwadde. TV bazituwadde. N'ebidevelopment okwebiri. Omuntu buli lw'oba nga tolina ssuubi, bwe tuba nga tetulina ssuubi, okugasa kuba kuzibu. Professor omusi mujjukira linga yali mu camp z'abanazi e Germany. Professor ono baabatanga ne bajjamu, naye luckily enough he survived. When he survived, yali positive ng'ali mu camp ye. Yali positive. By then ndoza yita n'abakwera professor, naye bw'avaayo olw'okuba yasigala ng'ali positive ng'asuubira okonyako ku ssuubi, okwezuula n'okufaayo okuzimbira awamu, okunoonya ebikozesebwa n'okugasa. Bw'oba tolina ssuubi tosobola. Ate olina okufuna ebikozesebwa ebituufu. Olina okubeera omwesimbu. Nadde mpulira Kagundi mu vidiyo ezimu ze nawuliriza ez'okwezuula. Omukyala muyogere ku kigambo attitude. N'agamba nanoonyeza enzivuunula okudda mu Luganda akagambo attitude. What is our attitude? Endowooza yaffe eri etya ku kikwatagana ne okwezuula, okutambulira, okuba n'ebigasa ebikozesebwa ebituufu mu kwezuula kwaffe ng'eggwanga Uganda jujji. Cuba y'emu ku mawanga exporting abantu labor, exports labor. Cuba eno erina engeri gy'eri organize mu export yaayo eya human labor, okuweereza abantu abagenda okukola. Ekyaffe kya Uganda tukitunule mu kiri kitya. Abaana babonaabona ebweru, kitusobola kibuusa maaso. Naye Abacuba bwe baweereza ebweru babonaabona. Era bwe bate babonaabona bo bakikwata batya? Mujjuke tuli kwezuula. Sandyagadde tubeere sentimental, tubeere emotional, naye tubeere positive in our thinking mu kulowooza kwaffe ng'eggwanga Uganda. Mu mukisa Katonda gw'atuwadde bwe tuli. Ate omukisa oluusi bwe gusukka oyinza obutagumanya, ate oyinza okumisuse ng'otakukozesa bulungi. Njagala tufumiitirize ku bibuuzo bino n'ebirala.
neebaza ekisa Katonda kyampadde, omukisa guno gwampadde, tufumiitirizeko okwezuula nga Uganda. Kyekidda nina kyenzijukidde nakyo kankyogerere ddala. Conferences zize zibeerawo. Waliwo summit, economic summit eyaliwo could have been 2017, 2018. Yali ku should have been NTV. Full day. They broadcast it live. In this broadcast, we had a Chinese expatriate, Lydia, that's the only name I remember. Those who were attentive, followed, but those who attended among the big delegates was the Prime Minister, Rakana Rugunda. There was the Minister of Finance, Minister Kasaija, Honorable Kasaija. He was there also. But I would lighten out one thing. Honorable Kasaija said they made an order and he thought he would take it on because he rears goats. But the goats he rears could not match the standard and the numbers. He thought they could pick any goats in order to export. Now, ever since, I know there must have been other discussions over such transmission committees, transmissions. What have we done? Among the things this Chinese lady Lydia talked about in that economic summit, she talked of the Mogadishu education system, that she had to get people to be retrained, and she contributed this lack of onto the education system in that country. How is ours here in Uganda? This is everyone's responsibility as a Ugandan. That's what I believe. Abantu sino that government yabawa amagezi ogende Dubai, ogenda wa. It's their own idea that they came up with. So I think we need to upgrade, to come with a better ideas to help our country. I can't overlook enguzi. Twetunulemu ng'eggwanga, corruption, twetunulemu ng'eggwanga. Tukifumiitirizeeko, tusaanidde okwezuula. Tukozese ebikozesebwa ebituufu, ebigasa. Tulina abantu abatugasa, tulina abantu abatatugasa. Tulina ebikozesebwa ebituufu n'ebitali bituufu. Nga tebijja tuyamba kwezuula, kuddiza Katonda kitiibwa. The Pearl of Africa, for God and my country, Uganda. Mu mulembe guno gwe tulimu ze gwe neeyitira ntakumbuza bibiki. Mukulembeze w'eggwanga ye Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni. Kabaka owange anfuga gwe ye Kabaka Muwenda Mutebi. Kazi gweyitira oli wa ddembe naye tokyesittalako. Oli wa ddembe otakikkiriza but omukulembeze w'eggwanga ali wuuyo. Guno mwaka 2022 tugututte, tugutwala. N'ekisa kya Katonda naye tube ne focus. Tufumiitirize, tulowooze Uganda okwezuula. Tuvaawa, tuddawa. Buvunaanyizibwa bwani? Nze ngamba bwa ffenna. Ekitiibwa n'ettendo kikyo, you can subscribe. Naye salayo ensobozesa. Together we can do more. Tugatta awamu ebirowoozo n'amagezi.